twajirwa butonde wangoye banange twajirwa omwana natala nababwe yanike nseno mwanula naye abazadde tugunjula abaana maaso bitugenda kotuwaba bamama tulungamye zadde maaso bitugenda kotulaye abazadde tulungamye abaana maaso bitugenda kotuwaba bamama tulungamye zadde maaso bitugenda kotulaye naye kikiddala bazadde bannange eggwanga tulinyika miti emito ddala fe tugivuddeko nkugambe ejjawa badda biseera ebyaluli fe twalina empisa abazadde bakola eddimu naye bano kati omusanga mu kkubo gojjula omwekeka kulamusa bakweddira bw'abanga ayamba ejjambo neekola abaana ba luno tebakyagambwako mpaawo alungamya biseera ebyaluli nga n'atakumanya kuyola abaabuwe naye bano kati tebakyatya bakulu nedda tuswaluse kagambe kolabe nyina bwakutuga nti nno mwolera abazadde tugunjula abaana maaso bitugenda kotuwaba bamama tulungamye zadde maaso bitugenda kotulaye abazadde tulungamye abaana maaso bitugenda kotuwaba bamama tulungamye zadde maaso bitugenda kotulaye naye nze kyendaba bazadde tukule ggwanga tuve mu kwekoza gavumenti gy'olaba eyambye ennyabooto gyesiga emiti emito ddala gye gyegigumiza ekibira bajjajja baagera akagero ebyange bwe bityo nakate kanzira eggomba ate mbalungamya abaliyo bazadde mweraba sakira kanzira eggomba ate ndibeebaza abayise abazadde tugunjula abaana maaso bitugenda kotuwaba bamama tulungamye zadde maaso bitugenda kotulaye abazadde tulungamye abaana maaso bitugenda kotuwaba bamama tulungamye zadde maaso bitugenda kotulaye abazadde tugunjula abaana maaso bitugenda kotuwaba bamama tulungamye zadde maaso bitugenda kotulaye abazadde tulungamye abaana maaso bitugenda kotuwaba bamama tulungamye zadde maaso bitugenda kotulaye bassebo ne bannyabo abawagizi b'akadongo kamu abaagaliza akadongo kamu ebirungi abayimbi mbalamusizzaako era mbaagala nnyo erinnya nze Nakate Shakira ndi mwana nzaalwa yeggomba era naye nga mpangalira mu Kampala muno obudde buno ndi muyimbi mupya sijja kugamba nti ndi muyimbi muto ndi muyimbi mupya mu kisaawe ky'akadongo kamu era nsaba obuwagizi bwammwe abawagizi natandise n'akayimba bakayita enkuza y'abaana kakwata ku muzadde awamu n'omwana bannange eggwanga lino bye tulaba byonna biva mu nkuza y'abaana oba ennuŋŋamya y'abaana be tuzaala abaana abazadde twabavaako bakola bye baagala omulembe gwa smartphone abaana tebakyabuuza abaana takyasanga muntu mukulu n'amulabamu makulu nedda naye nga nsaba abazadde tufeeyo nnyo ku nkuza y'abaana tubaluŋŋamye ensi egunjuza waliwo oba omugenzi Paulo Kafeero ye yayimba ti ensi egunjuza ttima ensi egunjuza ttima bwe tutaagunjule baana baffe ensi ejja bagunjula ate ejja bagunjuza ttima
N'olwekyo n'abaana mbasaba bakyuse mu ndaba y'ebintu byabwe nga bwe babiraba. Ese omulembe gwe baliko gubawadde eddembe lingi, omwana omukubako n'agenda ku poliisi n'akuleetera asirikale ne bakutwala n'osula munda naye nga mwana wo gwe wamuzaala. N'olwekyo abaana mweddeko muwulirize abantu abakulu, oba akuzaala oba takuzaala. Nabagambye nti ebiseera biri nga n'atakumanyi akwola. Ffe twakulira ewaka ng'abazaalibwa ewaka tuliwo batono naye nga batazaalibwawo bangi, naye nga ffenna tuli kimu nga tewali asosola munne ate nga n'abazadde tebatusosola. N'olwekyo akayimba ako mukawa obudde ate mutwale message ekalimu ate mugituukirize. Neyanza nnyo neyanzeege, nsaba obuwagizi bwammwe. Mbaagala nnyo abayimbi mwenna ab'akadongo kamu era mbaweera ddala ekitiibwa buli omu mu kiti kye mwali. Abayimbi b'akadongo kamu mwenna mbasaba bamikwano munnyanirize mu kisaawe ky'akadongo kamu. Sizze kulwanagana na muyimbi yenna, sizze kuvuganya muyimbi yenna, wabula nzize olw'okwagala kadongo kamu. Nze njagala nnyo kadongo kamu era kyenva natudde n'ensaba ne ŋŋamba naye lwaki siyimba kadongo kamu? Awo wensabira abayimbi bensanze mu kisaawe ky'okuyimba n'abakyajja nti bambi munnyanirize, mumpabule, munnuŋŋamye, mundage ekyokkola. Mundage ekyokkola, mutukwateko. Musiki yeetaaga ssente, ssente tetuzirina. Kati bwe mba nnyimbye akayimba kange ngaako, purezenta bw'oba mu puroguramu gy'olimu ng'olaba akayimba ako kajjaawo ne kajjayo amakulu nga kalina kye kagatta ku ggwanga lyattu. Kuba ffe tuli abayimbi b'akadongo kamu okuva edda, era nyina akayimba ke nayimba awo akaddirira ku luno n'enyimbako awo nti abazira abalungi baatugendako dda kussa n'abayimbi. Kati abayimbi balanzi, abayimbi bazira, abayimbi basomesa. N'olwekyo nsaba mutuwagire, mutukwatireko, mutulage ekyokkola. Music ono w'abawagizi. Abawagizi be bannannyini music. Ffe abayimbi tuyimba buyimbi. Neetadde mu bayimbi era nnyina okweteekamu. Ate muŋŋamba mbw ate lwaki weetadde mu bayimbi? Neetaddemu era nga wensabira munnyongeremu amaanyi mbeere muyimbi owa ddala. Nsaba baproducer, bapromota, abayimbi mwenna buli akwatibwako okuyimba mbasaba obuwagizi bwammwe mikwano. Temumpisa bubi, munnyanirize n'essanyu. Manye nti nazze waka nga bulijjo we neegomba okuba omuyimbi w'akadongo kamu era munnyambeko okukituukiriza kituukirire. Mbaagala nnyo mwenna. Peace agi maama wange, nkwagala nnyo.